Rema Namakula ne Dr. Muza Wama mbalina maaso awo Dr. Kulthum n'akiramu ow'eriiso nabo ate bongedde okulumya Chosani Becky naye mulina maaso awo ne Dictator Miri era nga ne Nina Rose talubuzeemu Shiba Kalungi naye mulina maaso awo Zali bannange naye mulina maaso awo omulala afiiridde mu ntiisa amasannyalaze gamukubiddewo n'afiirawo Bukalagga nabyo ogenda kuba ng'obiraba mu maaso awo Bobi Wine abasiraamu bamutabukidde oluvannyuma lw'okugenda munange ate ne yeetaba mu kusaala ebintu by'atategeera n'ebirala ebisingawo ogenda kuba ng'obifuna wano ku Sylvia News Extra era nga ne King Saha atabukiddewo bonna abakola soda mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo no mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell limesibwa nga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nyongera okusabirako omwe mwenna abalwadde abakosefukosefu nti nsabira ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe mukwano gy'ogenda okusaba emirimu nga tebakuwaamu kubireko agenda kubanga ate akusomera edduwa era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma nga nabo bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so mbakubire ate weefunire obulamu obujja munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukyala Rema Namakula mukyala Dr. Muza munange ye olunaku lw'egyokuyidi bw'atyo bwe yalabise omanyi munange ennaku zino yakyukamukko emabega kaawo 2023 2022 2021 munange n'omukyala yali yatumanyiiza buli kadde nga kiba kizibu okukweza wiiki nga tatuteeddeyo bufaananyi nga alina Dr. Muza naye munange ennaku zino n'emyezi 2 n'emyezi 3 4 5 okuwera nga tatuterayo bufaananyi era abamu abo omugambo baali batandise okugusala munnange ekyaka baayawukana abaafunamu obutakkaanya obanga omusajja yamuteeka kazito yamugamba tuddamu kumpositinga biki munnange tubayo tuli awo ate kuyidi nga tamutaddeeyo nga banyumye bitya nti omugamba awo abantu ne bagusala wamma Rema ayina olubuto olulala biki omusajja ategeera bamuzaalira ne ngamba tuli ku kiwano naye nga byeyo munnange yonkujeeyo nkuvuze butereeva ate paka ewa bebekulu wamu famire ye munange Zuwena abaana balabiseyo batyo munange balina abaana abalungi naye nga ebyennaku byo bisekebwa omanyi bagamba gayita ku kibi ne gaseka munange omwana wa Chosani Becky ono jibu ate ennumba teyamulumya omumwa munange ennumba yamulumya omumwa kyokka n'okubunaku lwennyini olwayidi naye agali mu nkuubo era nga nkyagasaka bulungi nnyo anytime ngenda gabaleetera ebyabaagaana tusangayo kikyo munange Chosani Becky ne Dictator Miri mbu bazzeemu era omwami yazzeemu okusooba nga addayo ewa Chosani Becky jjukira Chosani Becky yalinga eyali yawasa kubanga Dictator Miri baali babeera mu nnyumba ya Chosani Becky nkyabisaka bulungi nnyo ngenda kubanga ate ndubaleetera buli kimu mwegendereza ebyabagaana naye nga sokola bakatambika nombeera munange ne buno obutambi bwe tulaba Dictator Miri katena kuno yabukwata abaana be ebyennaku bisekerwa soko okate ku jibu ennumba yamulumya omumwa era ne omuntu alabye omusajja lwalina okulya emmere ku idi kati emmere anuunanuuna ali ato baba jibu abantu balabe kuluba kibi kyenkola bambi mukama nsasire naye ebyennaku bisekerwa jibu ennumba yamulumya omwali waabwe naye era emmere agirya at aginuuna bulungi naye nga happy idi baatuyiyeemu obugoye baatuyiyeemu ekkanzu Swahaba Musa shukran webale nnyo mukama waffe heza sibula ku bantu sebo oli mu mmere eno bwina pampa baba huri mujemuli muri bamere mu bufunze ewa Chosani Becky w'omunange yidi teyatambudde bulungi anti omwana munange jibu ennumba yamulumya omumwa ne banage n'abaana katuwebuuza ennumba yamusanzeewa
naye nga wetuli munnanga nti ebyabaana naye bannange bano abantu Chosen Becky ne Dictator Milly baddamu dda lwakuba bikyali byankukutu naye era tuli mu kubinoonyerezaako tujja kuba tubaddiza ate ekituufu munnange bwe tweyongerayo ne former Miss Uganda Doreen Kabaleba munnange no bebi waffe akuze ono bebi wa jjojjojjo wano naye munnange bebi akulidde eddala nga w'omulaba awo ono nno ssebo Doreen Kabaleba emabegako awo yayisaamu Pastor Kakande Gaali mbu yamulagula eby'obulimba yamulagula nti agenda kuzaala mwana mulezi kyokka ate gye byafundikira ng'azadde mwana muwala nga n'omusajja afunye munnayuganda ng'ate yamulagula nti agenda funa mwana musajja muzungu ssebo n'amuyisaamu eggaali manyi ennaku zino abaana nabo tebakyatiirako ddala ba pasita kale ebyo nga tubitadde ku bbali nkuvuze butereevu paka wa Dr. Kuluthuumu ono nno nga mukyala wa Kiramu ow'Eriiso munnange ye ekyambalo ekyo ky'olaba si kyakakadde kamu si kya bukadde butaano nti oba munaana no ekyo ekyambalo ky'olaba Akiramu ow'Eriiso yakimugulidde miliyoni 9 gwe nno ddaawe mabegako rape yavayo n'atugamba nti mulengera kino ekyambalo kinyambadde bawange binze yakingulidde miliyoni 12 ngamba bannanga abasajja nga bateeka bakyala baabwe ssente era munnange takomye okwo n'agamba nti nno kino ekyambalo ky'olaba nno tekyazze kyokka wabula kyajjiddeko n'omuthimbi ogutokomoka bibadde bigambo bya Dr. Kuluthuumu kale munnange bwe tweyongerayo ewa principal munnange abasiraamu bo bayombedde ddala bataamye oluvannyuma lwa principal ate okwetaba mu bantu abagenze okusaala kyokka tebaakomye okwo mbu ne bamuteeka ku layini ey'omu maaso kyokka nga tamanyi biki bibeera bigenda kuddako mbu kyokka ng'ate abantu abalina okubeera ku layini eyo balina okuba nga babeera bamanyi okusaala naye munnange akatambi kayina mu maaso era nga seeka kiti ne bamaseeka abalala bendabye mu layini leero ku idi mubasomesa abantu ti layini ze mu maaso zibeerako basajja bamanyi okutte Robert omutadde ku layini ye mu maaso avaawo agende mu ssabo amala agende mu kyaki amala ajje mu muzikiti mubisomesa abantu mwava dda ku mulamwa kabampaane afuuse kabampaane mubisomesa abantu ayatul munafi'un thalatha obubonero bw'omunnanfuusi buli busatu bw'aba ayogera alimba bw'omwesiga akumpanya bw'akola endagaano agyawukanako oyo obusiraamu bwaniriza buli omu naye si munnanfuusi agenda okujja imagine mu layini esooka ogobe ne musiraamu munno omuzza emabega bwe tugenda ku Kaaba lwaki ffenna tuba kyekimu omugagga omwavu omweru omuddugavu tetwawula era eyo si kyaki naye muyina ebintu bye mwagala okuteeka mu busiraamu bwaffe ng'era we mubiraba mu kyaki nti munnange VIP etuula wano ordinary etuula wano nedda munnange mu busiraamu tebiriimu ebyo ebintu kati bajjowani simanyanga ba Josefu bagenda kutikkaaga nnyo zino ensonga za busiraamu era we mba nkyogerako omusiraamu akitegeera layini ey'emmaaso ekulembera nga tuvudde ne ku ebyo ebeerako mumanyi lwaki nti imaamu yenna waaba afunye obuzibu obanga wudhu emuweddeko obanga afunye obuzibu mu swala ono akulembedde yalina okureplacinga imaamu oyo Robert areplacinga imaamu kale najje ng'asiramuse niye najja n'agenda mu ssabo era n'atubeeramu banoonya byanfuna mu muzikiti gwaffe seeka kiti bisomesa abantu byebyange awo nno Bobby ye abaana be bamuyisizaamu eggaali naye nga munnange abasiraamu bo nakati kibayisiza bubisi bonna wabula abamu bagamba nti nedda weewaawo wadde omusajja wa politics naye naye ate asuusizza wakoma ate nze kyemmanyi bannange ozanyira ku ddiini endala naye ekintu ekiyitibwa eddiini y'abasiraamu mukwano balalamukko mbu kyokka abamutuuzizza mu maaso naye nga n'eby'omu maaso tabitegeera mbu ate nga mu maaso watuulawo bantu bamanyi abeekakasa eddiini era nga ye
Gift Mubajje oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano aka Bobby munnange afunye obusungu buyitirivu nnyo n'agamba nti ennaku zino basseeka b'oku TikTok ebyokubuulira ekigambo kya Allah baabivaako wabula badda buvuzi mu kuvuma bantu era ye asinzidde okwo n'agamba nti asaba gavumenti ye Uganda ewere TikTok egiggyeko eya Uganda mu kubanga ye alaba terina mulimu gwekola wabula ate okwonoona obwonoonyi abantu. Kale bwe tweyongerayo ne Nina Rose munnange naye olunaku lw'ejjo ku Eid yalabiseeko bw'atyo munnange akakyala akalungi kano akawanvu akatayagala bakazi bampi naye ndowooza munnange emikwano gya Nina Rose gyonna ndowooza bawanvu kubanga munnange Spice Dana yamuyisizaamu eggala ate nga baali ba mukwano ndowooza munnange ekyabakyaya bombi kugamba kubanga tebalina bibagatta nenge eyo ngugyeyo nkubuze butereevu paka ate Washiba kalungi baby mama ne bananga bantu mmwe kale mwagala nnyo entalo munanga abantu bagambye nti omwana Washiba kalungi afaanana omukulu Fred Lumbuye ne banange bantu mmwe Washiba kalungi mumanyi 100% bananga omusajja olw'omusajja mulungi yatukula mweru naye munange ebigambo simanyi wajje mwabijje nenga yalabiseeko wato si ayagala abaana olengera yali ayagala abaana abatali babe naye ate leero owuwe nze neewuunya oba lwaki yali yalwa n'okuzaala kubanga bannange Shiba kalungi ng'ayagala abaana naye ate eyo nga nkugyeyo bwenti onkubuze butereevu paka ate wazaalira boss lady naye bannange abaana ab'obuwala tukole ssente naffe tunyumire ku bulamu tuve mu kaabirira zino ssente z'abasajja zagenda okuwaaka ssente z'akaviiri oba ez'akagatto oba ssente z'akabizinensi munnange akulondoole nga ne woba ogeze muto yabula kulondoola ndowooza zali omulaba bannange tukole ssente abaana ab'obuwala naye ng'eyo nkugyeyo nkubuze butereevu paka ate wakapiripiiti ono nno munnange tumusanzeeko awo tunyumyamu naye nagamba munnange nsi n'omulabagana amawagali g'enkola alina Dawuli y'enkola effujjo munnange nze wembeera ewaka mbeera muntu mulala nnyo era agambe nti bino byonna bye tulaba ali munnange maneja we yabimufudde oluvannyuma lw'okuviibwako maama we ne taata ye munnange mukama yabayita naye akatwongera okusaba omukama abawummuza emirembe era abawe ekitangala kibaakire eky'olubeerera munnange bw'atyo omuntu kapiripiiti ow'okukubo ate si y'omu n'oweewaka naye nga bwe tweyongerayo ne mutabani wa Pastor Kayanja ono nno olunaku lwaleero alabiseeko bw'atyo munnange ate ne baby mama mbaguddeko ewamma nkugamba nga bali mu kulya ku zaabwe paka ate okuwulira bulungi so bwe yagenda n'afuna akakyala ak'empisa akakyala akakozi ate nga munnaye kazungu omanyi bagamba abazungu babeera baalebya ngo tebamanyi kukola abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bwe tweyongerayo ne jjajja munnange beeno omukwano gukyabawuubira ddala yadde emyaka gigenderedde naye maama oba kyendaba kyemulaba simanyi na kumanya naye nze neewuunya abaana b'ennaku zino osanga omwana myaka 2 myaka 19 bananga abasajja bamenya omutima bananga abakazi bamenya omutima nze byalaavu nabivaako ne weebuuza ono omwana kiki ennyo ate n'omunnaye nga babeera bali siriasi kati ye jjajja agamba owange nze ekyebbeeyi kyange nfa nakyo omanyi munaye bagamba nti successful y'omusajja yonna kubanga amakaago ogayisa bulungi awo manya buli kyokwatako kyonna kiba kijja kutambula bulungi nnyo naye nga eyo nkugyeyo nkuvuze butereevu paka wakingisa ono nno avuddeyo ne yeemulugunya ku sooda era ng'avuddeyo n'agamba nti bakomyewo sooda waffe afumita mu nnyindo naye nga kyamazima mukimanyi kino sooda baamunaabula sooda wedda yali nga mukambwe nnyo ng'osobola omunyo n'akufumita mu nnyindo n'owulira n'akatu nga kugamba nga kakwesiwala mutwe oba sooda oyo yalagawa
sodo oyo munange yabulira ddala kati ye King Saha agamba mbwawulira mu miisi nga tesi yeyeka wabula n'abantu abala munange bwe tweyongerayo omanyi munange Bobby n'omwami n'omukulu General Muhoozi bali mu nteekateeka ya kikonde kyane kya Bobby kyane kya General munange batiimu General bateewo obusungu ku Bobby Wine balina bungi njaga ng'oyo gwe mwalabye ali mugezesa ebikonde mbu asobola kuba bosi wange oyo ng'akubaani naawe bwatyo ye munange Balamu atabiyombedde mu buyombeze kati ate maaso wano wenkulaza bo munange batiimu geno batidde dde oluvannyuma lw'okulaba Bobby nga yeekyaga sibo Bobby yagezi n'alabwa obwa sirias awo batidde dde bagamba akasajja kalina obwongo akasajja kalina engumi kakutuuzako engumi emu n'olaba abazungu 10 so munange bamugambye boosi tugenda kusobola mu lwatu bino ebintu bino wali badde obivaako wabula tusigale wantu wamu wokka ku Twitter bali mu kutya era nga bo batiimu Bobby bali mu kuwaga amaanyi bazze n'amangi nnyo ng'ate bengendo batusaka katambi maaso Maibulaza bosi wange General Muhoozi badde nsaba tusigale ku Twitter okusinziira nga bwendaba akasajja kayinza otulabisa omukono mweguli kuba ntunuulidde engeri gye kakwata footwork yekakuba jabs amuga Katonda mu ggulu tuyinza okulabisibwa mbadde nsaba busabi nkukkiririzaamu gwe pulezidenti addako naye akasajja kayinza okukuba apakaati tusigale ku Twitter kuba mpulira buli lwenkirowoozaako nga muli wali boosi wange ng'oli mulingi n'akasajja kano ku footwork n'obukodyo bwe kalina nga ndaba maneye ne emye kale my president the supreme leader the general CDF tusigale ku Twitter akasajja kano mu mukono kalalamu mu bino eby'amaanyi kalalamu tusigale mu by'obwongo naye bw'ogamba nti ogenda mulingi nako akasajja kayinza okutulabisa nkubbiddeko awo nno wetuli bantu bange era nga bo abamu munnanga abatiimu eri batandise dde okujugumira oluvannyuma lw'okulaba omu kubagenda okwetaba mu nsiike y'ekikonde nga ye mukwano ebintu abitutte sirias bagamba nedda boosi kigenda tuyisa bubi ng'ate akasajja kakuli bubi kali mu kukuba munnange bamugambye nti bisigale eri ku Twitter naye eno ebyebikonde babiveeko munnange bwe tweyongerayo n'amawulire ag'ennaka agaliwo omusajja w'amasannyalaze badi amasannyalaze gamukubye banage obulamu buno tutambulira mu kufa era nze neewuunya nnyo omuntu ali eyo n'awola na muntu munne n'amuvuma n'amusooza n'akola ki banange ono omusajja enfa gy'afuddemu yeewuunyisa kyokka mbw ate mwana muto yabadde yakamala okutikkirwa kyokka asomye ssente z'abazadde tazizizza kwegamba bannaake enfa gy'afuddemu yeewuunyisa naye nga katongera okusaba omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako era nga mu kiseera kye kimu abaawumeme tumanyi bulungi ebyamasannyalaze tebikyabakwatako era nga buno obudde batukwasizza ekibiina oba kampani eyitibwa UEDCL era ngeno munange yegenda okututwala abamu bagisanyukidde ate abaana ne bagamba nti banange ensi yaffe Uganda wo simanyi gyeraga mbu kampani yasigadde yeemwe naye mbu just bakyusizza manyazi ate kyesitayinaako bukakafu era nga baawumeme baavaayo ne bayisa ekiwandiiko ndowooza navayo wano naye nkibaleeteranga ssalessale yaabwe ekome ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokuna era ndowooza olunaku lutuuse so gwe wenna abadde simanyi alina ka unity abadde alina ki ennaku z'omwezi nga lumu kati ate ennaku z'omwezi era nga lumu ate awo ekibiina kino ekipya kiryoke kyongere okututwala mu maaso kale ngenda kubanga mbatuusako wano ebitonotono era nze kambasiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Suvinus Extra bye bye. Bano abasajja bakozesezza amagezi okubba ssente y'omuwi w'omusolo ya labbi umeme bagigyeko contract naye nga mu kugiwa contract baali basayininga nti senga baba tebagyongedde contract
nga contract yayo eweddeko balina okugiwa obuwumbi 7 biliyoni 700 biliyoni. Naye neebuuza muntu kyoyo asayininga contract efaanaganako bwetyo ye gwaba agiwa yaani? Umeme ya Museveni. Ekyo nakibagamba kati Museveni bamugjeeko omulimu ngani agumujjako mpuliriza kati bakulaze nti Umeme contract yayo bagijjeewo oba yakomye tebagenda jongera contract era ne bakulaga nti bali ready okugiyiririra obuwumbi 7. Kitegeeza ki nti babadde beetaaga obuwumbi 7 ne bakulaga wano nti akawaayiro kagamba nti bwe tutayongera Umeme contract obuwumbi olwo 7 tulina ogikola ki obuwaayo babuwaani yennyini Umeme. Mpuliriza then we bamala okutwala muli eri obuwumbi 7 bwammwe ate beeyubula bweyubuzi ne bawa contract company endala naye nga company eyo endala era ye Umeme naye eri mu linnya ddala. Oba mpulira Uganda okaaba wooseka okiwulidde eri mu linnya ddala naye nga wano obuwumbi bwammwe 7 bo bwagenze mu nsawo y'omuntu omu yabukubye ensawo nabagamba Museveni yeetaaga ssente twamukuba economically wabweru w'eggwanga kati ssaawa zino ali mu kumakinga sure nti buwaayiro ki bwe yatega bwayinza okujjamu ssente y'omuwi w'omusolo okujeddiza era bw'atyo obuwumbi bwammwe 7 no plus bw'atyo bwe yagenze nabwo osegedde kati ssaawa zino bakulaga babuwadde contract bagiwadde company ndala ne company ki era ye Umeme mu linnya eddala osegedde kubanga Umeme ya Museveni kati kaleero akasente ko baamaze dokka basikamu bisigala bye bimu. Ekyo nkikubuulira owulira ani asayininga nti owaye tukuwa contract naye bwe tuba weba eweddeko ne tugaano ne tutagiriniwalinga ate tulina okuwa obuwumbi 700 billion era nga baziwaani. Nagenza okulaba nga amazzi gayanjala mu kibuga Kampala. Nagenza olaba nga amamotoka gagenda TX V8 Range Rover amamotoka gaba NUP ge gabadde gabbira gokka basiri mu byabufuzi bo babadde safe era n'abantu 20 abafudde bonna babadde ba NUP kyekyo kye tubagamba nti ensi bwe mugyonoona ng'ate nammwe we mubeera obuzibu we butuuka nammwe bubatwaliramu obanga ate mu omuti kw'otudde osegedde obanga sebusiru bwa njoka zitanyinizo. Ekyo nkikubuulira kati abeeyitanga abagagga abaawozanga tukola bizinensi zaffe tuli ku mirimu gyaffe mwe mutuli mu byabufuzi mutuleetera byabufuzi saawa zino where are you? Obirabye ebyobufuzi we bikukima ne bw'oba weekwese ebyobufuzi tobyewala. Ebyobufuzi bye biditamininga ku ntambula y'obulamu mu ggwanga bwe biba bibi toli bulungi okuggyako ng'oli musiru busiru. Ekyo nkikubuulira kati akasente eri bwe bakabba eno mwe mubonaabona abantu bwe bafa bantu bafudde kumpi 10 bonna babadde be NUP